Mami wanji muvuze kikyempulira ekikoona ekyo. Mani ekibadde wano? Kiki ekibaddewo? Omusambaganyi kataafe yeekanze kana akawala simanya kana akakozi. Neyeekanga akakozi nagwo ekigo ekyo kyonna kyonna bulijjo mutitiizi nnyo bw'atyo. Nkugamba eki nange ebinsobedde. Musambaganyi okuswala kwennyini naye siyinza kuswala wayeti nina okubaawo kyenkolako okukimaliriza. Ekirungi akawala kannyambye tekayogedde kasirikidde ekyama ekindaze nti muko kayinza okubanga nako kajja kukkiriza kubanga nange siyinza kutuula nkalekanizaagwo. Okimanyi abantu bonna bagwa mu kinaabiro mukigo bafa era Musambaganyi awonya okufa teyandifudde ogamba. Awonye munnange avuddewo awo n'agenda naye ng'alagazza engulu. Awo naawonya agenda alya enkoko ye. Era agiriire ddala lwakubanza era nga woomanyi ebyake. Sikyalinaako katijjo. Ye ali wakati? Gyali eyo Sengiki. Musambaganyi oli bulungi? Tolumiziddwa nnyo? Numiziddwa. Wano osinze okubawo? Omutwe. Saidi ki? Omutwe wano wennyini. Wano? Sorry. Okunyizaawo? Okunyiawo nakati era Musambaganyi wange. Sorry. Tuwange ofunye obuzibu bunene. Muwumuza simanyi oba wetaaga kusiga karobo okunyizaawoko? Okunyiza. Sorry. Ng'olabye Musambaganyi wange. Sorry, tofaanino tonfaako. Okulya mu kiraabiro. Ng'olabye. Sorry Musambaganyi. Simanyi tugenda kukola tutya. Ojja kuba bulungi. Ojja kuba bulungi kusinziira wendi. Naye ng'owulira otya kati owulira bubi nnyo nnyo nnyo. Mwannyinaze wakozeemu obugayavu w'amaanyi nnyo mu nsonga ezo. Omusajja ow'amaanyi n'onswaza amaanyi gwe n'otagakozesa. Zaagwe ekuyita etya mu ngalo bweti? Ako akaseera wabadde olina okukakozesa perfect. Omulimu ne gugenda nga guli so kiriya. Nkubuulire mwannyinaze. Nagezezzaako nga buki nageze oba kugambye natobye ng'omutuukera enkya nno nyina pulaani weeti okusinziira namaze okufuna amawulire nti omwana ayagala genda naye ngamba oba kiki kangera ekikole kye nataddemu bidi naye nalemereddwa mwannyinaze. Ekituufu kiri nti mwannyinaze nalemereddwa sijja kukisa. Kati nkubuulira ebigambo bino mwannyinaze. Amagoba g'omuntu omunafu kuswala. Kati olina okulwana nnyo oleme kwolekera buswavu. Kakati ekiriwo oyo omulaba omwana yafuuse musota mukubeko. Omusota kasita ogukuba we obusungu bwe gubaako gwe gunoonya. Kakati lwana nnyo basajja omumalirize. Kakati ensonga eyo erimu eggumba naye nange ate kinabadde njiyiza mwannyinaze naye kakikuweereza kijja tukolera. Nze nabadde mpulaninga obutaswala kusinziira ku kyaguddewo akawala kano nze nkagobe nkejjeko. Eyo yensobi gy'ogenda okwejjusa mu bulamu bwo. Ate ntya gye kagenda omanye ebigenda okuddako, gye kagenda omanyi kikagenda okuyiiya, omanyi amagezi ge bagenda okukawa. Tulina kavumbavumbira muno ne tukanyweza n'okafuna n'okanyweza netunyweza kintu kyaffe omanyi ekyalimu alimu ki. muzabo wange kuva lwokola trust yonna nga nakabiri kagirina nanyumyanga naawe. Kati mbadde nsaba amagezi ogambe kati nkoze ntya mwannyinaze ekintu kino obeera nga tukigusa nze kinnemeredde. Ekintu tekigenda kulemerera. Ekintu tugenda kikwasaganya emitwe ebiri. Omuntu omutayinza gizannya n'agiwangula.
oba owulidde nga kikulemeredde binkwase. Wanje Omusambaganyi. Kawuthara yaŋŋambye nti essente yazikuwadde. Yazimpadde sente. Kati ate awo kinsanyusizaamu bw'aba nga yakutte ssente n'azikola ki kitegeeza atuukiriza kye nakola ki kye namugamba. Ndowooza naawe okirabye kye nagamba nti gwajja okubeera nga okwatanga ssente za rent okuva mu ze nnyingo zo. Maama musanyusa kinga webaseka bebeno. Mwana kino ekikazi kyatadde omwana wano ku buliri nekimuteekawo nga kimwebasiza mu bukiikakiika ate mbasaagala kumunyega nekyo kimuteekawo tesa ate nga obudde tubusulako basatu. Era kyensaba nja kusaba kintu kimu ate nga kikulu nnyo kubanga mu bulamu obwo n'obwange okutwaliza mu ne famire yaffe fena kitugasa. Akasente ako mbadde nkusaba okakuume bulungi obeere banka manager omulungi ku nkomerero y'ebbanga lyonna nabye oluvannyuma lwa mwaka oba lwa myezi nga giigyo njagala tutuule wamu nze naawe tukasalirewo ekyokukakolamu ekiraga nti kitugattako ne kitutwala mu maaso. Omusambaganyi wange. Era munnange webale kutuukiriza obuvunaanyizibwa bwo nga bwe wansuubiza. Naye engeri gye kiri nti nno akwata ssente era yamanyi engeri gyazitematemamu. Nabadde nzijweko emitwalo 2. Nga gakyati Mama Junior. Ati nagemesezaako omwana n'ebintu ebiralalala nekwesako emitwalo 2. Okay. Obanga wagemeseza kuba nategeddeko nti era wagenze n'ogemesa ku mwana. Bano nababuuzizza gye walaze. Naye ekira kye mbadde okugamba Junior. Omuntu yenna wabanga alinako walaze ontegeezangako. Kubanga toyina kye waŋŋambye banno be bantegeeza nti wagenze gemesa mwana kuba nakubuuzizza yesterday. Nindowoozaamu embeera yatuusewo tubikole nga ffenna ng'ontegeeza nga kinyumira. Kati oba wajjako emitwalo 2 n'ojjanjaba Junior. It's okay. Kuba ziri okuba nga zituyamba. Naye musanyusa ennaku zino nga webakaabakanyo kiki? Mwana gwe nagenda nenkulamu dduyiro ennaku ezo naye mpulira omubiri gwonna gunnuma buli ssaawa mbeera munaafu buli wamu wannuma. Bannange kyekyova olaba nga mbeera neebakaabaka buli kaseera. Akati muwomya mbadde nyina akantu ke njagala okusaba mukwano. Okimanyi bulungi nti ebbanga ligenderedde omutuufu n'atera n'okwerabira. Sikyakumanyi sikyajjukira muwomya wange so mbadde nkusaba olunaku olwaleero ekisanja nkikuwadde leero mbadde nsaba tugendeko mu kisenge mala okujjukanyaamu ebintu byange ebyo. Naye Omusambaganyi okimanyi bulungi ekisanja kiriko si kyange. Ekyo oli mutuufu era nkimanyi naye jjukira nti nze nannyini kusalawo mu makaga. We ŋŋamba nti nkyusizza ekisanja ekibadde ekyo baneŋŋamba nkiwadde muwomya wange olw'ensonga ezitali zimu tewali ajja kuddamu. Mbadde nkusaba tugende mu kisenge. Ebbanga lye wamala ng'ebisanja byonna wabipoozinga kati njagala tuyingire mu kisenge weesasuze ebisanja ebyo bye wali wapoozinga. Ebisanja obusanja? It is okay. Era okujjayo. Kati nolaba musanyusa bw'okola nga dduyiro tomukola nga mulundi gumu. Olina kumuddingana n'obeera ng'omukola awo omubiri ne gumanyira ne gutakuluma. Naye omukolayo lumu guba gujja kuluma mpaka. Gwenyabo otandika ty okuswaza Omusambaganyi? Kyatandika ddi otandika okuswaza omwana wattu omwanyina omulungi?
kyawe ekipya kye wawulidde ekyakutisiza ennyo taliko okuswaza n'omwana wattu. Kati njagala owulire ebigambo bino. Omusambaganyi bw'agamba aba agambye taddibwamu, tebamuŋoŋoola, taswazibwa. Omwana wattu gwe nnyina omwannyina omulungi bw'agamba kyagambye olina okikola. Owulidde? Tobamu na mutima gugana guswaza gukuba ndulu gwekanga gwekenenya ekigambo kimu iye. Kati ekikwata ku mwannyina omulungi nkugamba, oba osirika oba okikola oba oli muli mu mutima weefumiitiriza ebikwatagana n'ebitakwatagana, nze nkugambye olina okikola. Kati ate wuliriza ekigambo kino kikulu, bw'otakikola kyengenda okukola ogenda kukwasaako emikono egyo. Kola olwojja okuntegeera. Kansuubire byenkugambye bikuyingiddemu ogwo omutwe. Ate kawala gwe nakulabirawo naye beera mugezi, kuba ate nze ndi mugezi n'okusinga. Kirowoozeeko, ate tekyetagisa na kuwa birowoozo, kikolebwe. Tekyetaaga kulowoozaako nnyo kiri awo. Ndowooza ontegedde. Nye Mukama Katonda, nampulira neeraliikiridde nnyo. Byonna bineeraliikiriza. Oba ngoma nkikole. Kolowooze, kokola otya, kokankane, oli musambaganyi. Ate na kino kigamba, nengeza nkiwulirako ewalala ng'obitambuza. You will get to know me. Kyogamba nti nno kyekyavuddeko omubiri okunnuma. Ye. Kati kitegeeza mba nyina mbiddemu. Yes, exactly. Kati ngenda ndabe instructor wange mugambe nti ompadde amagezi g'okubiddamu. Nsobole okuba nga mpona. Babale bambi kunjakaliza. Kale mukwano ojja kuba bulungi. Kale mukwano. Munnange togirano ne wabakira omwana otulo nga ne tukutwala ddala n'omwebakira. Mukwano nga bwe nkugambye nti just mpulira pain n'obukoowu ndowooza bunafu mu mubiri naye si tulo. Watubanga otuntwala n'ebimala ne tugenda sisobola mwebakira Junior siminaako buzibu just kiri kirwama kye. Kisaagala. Kale mukwano. Ekibampisizza ensonga y'amaanyi ekyagudde wano jjo kyabadde kizibu nnyo okunnyonnyola eri obulamu bwange. Eri kirimu nga main point ensonga yino mmwe bennyini privacy sikyalina ng'omuntu. Ekyaguddewo mu bathroom nze ng'omuntu nabadde mpeddewo obulamu bwange nga busaanyeewo. Simanyi we bakinnyonnyola, simanyi we bankola ki, wabula nabadde mpedde obulamu bwange. Era obudde buno subira ekidaala wali singa kyalumye dda. Ye ekyoto kiri mu kwaka ng'omusambaganyi akoze atya. Kyembadde njagala okutegeera mu maka muno nyinamu privacy nga nze oba sirina. Mbuuza mu maka muno abakyala na buli gwe kikwatako ali mu maka muno. Eyabadde anzisewa si mulala yabadde Namubiru. Nagudde bathroom okuyingirayo ng'omuntu manyi ndi mu maka gange sina kwekengera kwonna watabaayo nze wabale bakyala bange. Nagudde bathroom okuyingirayo nga Namubiru yaliyo. Sikyalina privacy nze ng'omuntu nsaba busabe mumbuulire kubanga ekitiibwa kyampeddeko. Namubiru gwe nasanze mu bathroom yange njagala kumbuulire kisoboka oba tekisoboka. Neekanze ng'omuntu kakale nagudde wansi nakubya omutwe. Nze nabadde nvudde mu bulamu bw'ensi buno olw'omukozi Namubiru ajja atya okubeera mu bathroom yange gye nnyina okuba nga nze agikozesa wabula abakyala bange. Nsaba kumbuulire kiki ekigenda mu maaso wano. Era bwe neebaliza abaawulidde omulanga ogwabadde mu bathroom ne bajja ne bagezaako okudduukirira. Neebaza Maama Mirembe ne mulamu wange Nana bayanguye nnyo okujja okutaakiriza embeera. Oba oliawo Mukama ayinza okuba yayisiriza ku bo okujja mu budde obwo.
wendi wano mu kaseera kano siri mutebenkevu n'akamu. Abantu ababiri abo bakoze omulimu gw'amaanyi eri obulamu bwange. Mama Mirembe ne mulamu wange Nana. Ye Mama Mirembe aliwa? Mama Mirembe afulumyemuko. Agenzeewa. Takyayogera, atambula butambuzi. We muba mutambula temuyogera waje mulaze. Atambula atya nga tayogedde. Nze nnyinimu mmanya ati ekigenda mu makkati g'ennyumba yange namwe abakyala bange. Kwegamba awo temukyampeera ddala kitiibwa nze nga nannyinimu. Mbabuuza. Kale tuveeyoko. Kye mbadde njagala okubategeeza, we mubeeranga wano mu maka g'Omusambaganyi, mwenna mumanyi ekiba kigudde ku Musambaganyi, nammwe kiba kibakola ki? Omukyala oli Namubiru ensobi yonna yavudde kuggwe. Ekintu kino ngenda kikola lwa nsonga nti gwe mulundi gwo ogubadde gusoose sikulaba nko ensobi yonna wano mu maka ng'ogikoze. Era guno gwe mulundi gwo ogusoose ate nga bwegusembayo nkusonyiye. Saba kunsonyiwa tekijja ddamu kubeera. Nkusonyiye olw'ensonga gwe mulundi ogubadde gukoze ki? Ogubadde gusoose. Naye ng'obulamu bwange bwabadde buyitidde ku ggwe Namubiru singa nze ndi mufu. Nga bwe weetonze Namubiru osonyiyiddwa. Era ekisonyiwo kyo kiyise bulungi. Kati njagala okubalambika ensonga zino wammanga nkulu nnyo muzimanyi mu maka g'Omusambaganyi. Ekiyitibwa bathroom ey'omunda eyange n'abakyala bange, mpozi ne mwannyinaze akaseera konna kamala nga waali wano. Ebisigadde byonna saagala muntu abikwatako abiyingiramu nga tateekeddwa kukola ki? Kubiyingiramu. Mwenna ababadde basigadde abatali bakyala bange atali mwannyinaze mulina kukozesa toilets bathroom ezaawa ez'ebweru. Master bedroom yange eyo yange n'abakyala bange eri oyo yekka ate alina okubeera nga yali ku kisanja alina okubeeramu. Eyo yo mwannyinaze talina kugendayo olw'ensonga ono mwannyinaze ate kiri kisenge kyange n'abakyala bange, awo talina kulinnyayo. Ensonga ezo nsaba muzitwale nga za buvunaanyizibwa nnyo nnyo nnyo, era muziteeke ku mutima nga mumanyi nti nno tewali muntu addamu kukola nsobi nga Namubiru gyeyakoze ki? Gyeyakoze musonyiye, ekyo kiwedde. Kale sebo. Weetondamu ki? Weetondamu ki singa abamwa nnyoko? Wabadde oggyewo obulamu bw'omwana wattu bannange. Naye era naawe osonyiwa mangu, osonyiyiriza naye nakankuleke sijja kulaba mukamwa. Naye omwana oyo abadde asaana obbonereza, abadde naye newe kankuleke. Kaakati nnyabo nkugamba ebigambo bino biwulire, togezangako yadde okukirowooza yadde okukifumiitiriza okukiddamu okusobya maka muno. Ate sigamba gwe wekka, mwenna kino mukiwulire. Ndi muzibu nnyo ku mwana wattu, muzibu okusinga we mulowooza. Kati omwana wattu nga bwakola emirimu egy'amaanyi n'atambula nadde eno kitegeeza obuvunaanyizibwa nze mbusigaza wano. Kati mbagamba ebigambo bino eriiso lyange weeririnda babwenti tambuza kamera wa wekweseewo ogenzeewa wa neiba mu kinaabiro omutoyi wa mbalaba. Ngenda bakwasaganya, ngenda bakolako information yonna ajja bba nga agitegeera. Munfunye bane yegwendana ate bino byempulidde byabaddewo obudde ki? Sitajukira nti gyogeze mutwale ate waluddeyo okudda naawe ekyo okimanyi ekyabadde wano etwabadde wano watutudde tugenda owulirwa nekikoona bwekudduka tutaasetaase nga wabiwulidde mu meeting. Nabuuzizzaako akawala kalaze nti tewali kirwera ne kanyonyola ng'ewatali kiriwo wadde, naye nsengamba kalina kye kakweka, naye nga bwe ndi mugatta ngenda bigattagatta. Omuwala ennaku zino atwebulako atuula yekka, kwegamba lyawo tategeeka nga nawe ne bw'oba tolaba
osobola okulaba ki ekiriwo. Kati ate gwogenda bigatta otya? Waayi nze ndi mugatta nja kubigatta. Naye ate nze bannaage era nze ebitankwatako sibiwa budde. Ngoye nkumanyi. Era kati ebyo byogambye mbu simanyi yeeyawula nze mbadde sisobola kubiraba. Nze sisaana kutwala budde bwange mbuno mbifaako. Naye engeri gy'ogambye nti ogenda kunoonyereza kankuleka okola okunoonyerezaako. Eno enju ngirabamu omuliro essaawa yonna gwaka gujja gwaka.